Mero gazzeemu abasomesa ate bakambwe nnyo ku luno. Okubanga tuli mu 2025 naye nga abasomesa baffe beeyisa we bati. Imagine student azze ku ssomero avudde owaka bazale bamusinise kusoma muli kukola corporal punishment kwega bali mukubanga mu B bali kuba kutta eje emigo gye bamukubye ate otunya akago ke bakozesa kalinga akantu akaluma n'owulira student nga alajana omusomesa nga yeyongera kumuyita komawo wano nkwongere n'agezaako okudduka musajja wattu ne bankuba oluyi. Eno punishment ya kikaaki bino ebintu bya 1900 ebintu bino baabiwera mu masomero naye kyemmanyi bikyagenda mu maaso. Owulira stories ez'enjawulo ng'abazadde bakugamba nti baakuba omwana wange n'afa. Waliwo omukyala gwe nalaba ku YouTube ng'anyumya story ye n'akugamba nti omwana we yalina emyaka 6 omusomesa n'amukuba n'amutta. Ate nga bino ebintu biri common nnyo lw'abasomesa nga bano. Omwana ono yakoze eki? Omuvubuka ono yakoze eki okutuuka okumukuba emiggo bwe giti? Ate ng'olaba bamuganginze up bamuyita komawo. Bantu babiri bavaasinga omuntu omu. Kino kya nnaku nnyo eri buli muntu alina omwana ng'agenda kusindika omwana we ku ssomero. Ebintu nga bino mu masomero bigenda mu maaso mu 2025. Kandowooze poliisi egenda kukola investigation ku kintu kino ekwata abasomesa abo. Ono omwana ekintu kyonna kye yakoze sirowooza nga we nkugambye kirizavinga okuba nga bamukuba we bati nga bamuganginga up ne bamukuba emiggo ng'omubbi nga bbye enkoko ku kyalo. Ono student kyemmanyi ate okuba yasasula ne school fees okujja mu ssomero eryo nga expectation ya kufuna knowledge naye afuna corporal punishment. Ate ekisingayo kuba ekibi ennyo oba ekyobusiru ekisembayo ne bakikwata ku kamera. Eno video yabadde disgusting nnyo. Amasomero ge gamu egavaawo nga gakutuma school requirements ezitagambika eziri out of this world eziri unrealistic. Abana twakabatika ku masomero tebanana kuwezayo nnaku 3 naye omwana ankubidde ku simu y'omusomesa n'angamba taata kiwangi twagala sente za microscope bye bikimu ya mitwalo 10 nzijjewa. Kyesitamanyi obono gaya asaago baali serious. Twava ddi ku bitabo rimu n'enjeyo ne tuuka ku microscope. Kwegamba education system eri mu kusinkinga. Amasomero gafuuka business. Amasomero gaasalawo kufuna ssente mu bazadde n'abaana mu kifo ky'okusomesa. Simbanirizaako nnyo mikwano gyange yonna gye musinzira okuba nga mutuwuliriza kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kusinzira okuba nga otuwuliriza. Mwebale nnyo kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mikwano gyange abali emitala w'amayanja, abali Qatar, abali Dubai, abali Saudi Arabia, abali Oman, abali Qatar, abali mu US, abali mu UK, nammwe abali mu South Africa, nammwe abali ku muliraano Kenya, mbanirizaako mwebale mulimu gw'amaanyi ogw'omukolo ogw'obutaweera okuba nga mutuwuliriza, omulayikinga, omusubscribinga, omusharinga. Wabula gwe atannaba kubanga otwegattako nga wandiyagadde otwegattako, nkubiriza okkirire wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyongako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, osobole okubanga ofollowinga buli kye tukola. Naggamba nti okona ku kigambo subscribe towerabirangako na mukadde kekakuyambako okukuleetera notification message, okukuleetera information singa wabeerawo information gye tuba tutadde ku mukutu guno
ogwa Yugi Updates TV mikwano gyange mu abali abampuliriza mwebale mulimu gw'amaanyi gwe mukola ogw'obutaweera. Ngena mu maaso n'okutegeeza abantu mwena abaagala okulanga ne Yugi Updates TV. Ennamba y'essimu ya WhatsApp kweri eyo gye tubateereddeko gy'oba oyitako osobola okuba nga ocommunicatinga naffe, tujja kubeera nga tukufuna ddala bulungi nnyo, osobola okulanga bizinensi yo, naawe okuba bizinensi yo abantu mu maaso esobole okuba nga emanyikibwa gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ng'abalala bwe muzze mu kikola n'abalala tubakubiriza mugende maaso n'okulanga naffe. Tubaagala nnyo mikwano gyaffe era tubategeeza nti mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.